Webale kubanga ochekumide wano ku the Buzz UG amanya mbambita fula wabula bubanga tonaba ku subscribinga mbade ngusaba busabi nti subscribinga tusobole kubanga tutambulira wamu wano ku the Buzz UG nechali osobola mugamba munange soko subscribing kweyo channel munange ya kabinyo eleta information eri very valid not invalid. Yes onakolwairo munange tugenda kubanga tutunulira mwana mwala Spice Diana bubango bado ngoberera bulungi na kutusako bichi ebikwata ku mwana mwala Lydia Jasmine nenguletera ne Rehema namakula wabula onakulwa lero tugenda kubanga tutunulira mwana mwala ono Spice Diana amanya gegenyine munange bamuyita namukwaya Hajara Diana ndoza kati webuza eria Spice lijali tya wabula nange simanyi munange simanyi lwaki yeita Spice wabula ndowooza ayagala nyo emere eri very spiced oba ayagala relationship ebere very spiced ubango li musajja relationship oyino kuteka mu ebirongo yoyo mwana mwala Spice Diana wabula ebyo byange njamubuuza bwe namufuna mu interview wano ku the Buzz UG. Jagala kugamba nti mwana mwala ono munangi yazalibwa mwaka gwali gwa 1996 esawa zino wetogerera ayina emyaka 24 joka bamuzalira wali embererwe ndoza bembererwe kabebi akomunange mukategera bulungi kekamu ku balungi wano e Uganda ate okalaba omunange kali kunacho yetakozesa kizigo nedda ali kunacho yoyo mwana mwala Spice Diana. Jagala kugamba nti munange mami nga bali awo embererwe ne daddy embera teyali nungi nyonyo nga bayomba daddy nga yomba lwaki kino tekyageze bulungi lwaki kino wakikoze bwotyo kuma chaigulo nga bayomba naye munange mami yasalawo nagamba nti ka separating eno n'omusajja munange ajja kunzitira mu nyumba mami naba nga separating ne daddy wabula later mami yafunayo omusajja omulala wali ekabalagala kati oyo omusajja munange nabagamba muje wange no mutuberewa mu wano ekabalagala jangu no mwana wo nja kubanga mu caringa kote wali tabu kati nibavayo eyo side zembererwe nibaja side zeno ekabalagala tugambe nti ndoza most of the time Spice Diana growing up spending zao ekabalagala yoyo mwana mwala Spice Diana wabula munange after some years era ebyo kuyomba nebikoma nga bomanye ebintu bya relationship munange tosobola berawo n'omuntu nga temuyombye mu katono ne batandika okuyomba mami nga yomba ne step daddy wa Spice Diana nga bayomba ku macha egulo bichi nga bayomba munange ate still ebintu byo separating nebikomawo mami na separating ne step daddy munange Spice Diana kukula kwe munange tekwabade kwangu it was full of very many challenges wetogerera kati mami wa Spice Diana ali very single and searching echo searching sichimanyiko naye nga chemanyi munange she's very single at the moment. Spice Diana munange ayina bagande be abalala babiri abalala babiri munange abafaako so yoyo mwana mwala Spice Diana kasitunulire kati akula atya asomerawa jagala kugamba nti Spice Diana ono munange yatandikira wali ekiguli demonstration school yatandikira awo kintu nabanga kikwasaganya mpola bwe yavaawo nagenda ku St Peter's Senior Secondary School bwe yavaawo nagenda wali Makerere University atawo yasomerawo Bachelors of Industrial Arts na graduating omwaka gwali gwa 2018 yoyo mwana mwala Spice Diana ndoza mujukira social media mwaka 2018 munange ya buzzinga nnyo abantu nga congratulating mwana mwala ono Spice Diana. Kale tuchagenda maso nokutegera biche bikwata kono mwana mwala Spice Diana wabula njagala kugamba nti munangi kano ka baby okukula kwako kali very shy. She was very shy nga tamanyi nti asobola kuyimirira ne mu bantu nagamba banange jemuli ngabo omanye ebintu byabayimbi munangi yali tamanyi nti asobola kuyimba yali tamanyi nti asobola kuyimirira mu bantu nazina nakuba dash eryembi nedda yali tashimanyi because she was very shy wabula munange omuziki ye aguyingira ku myaka 16 joka yoyo mwana mwala Spice Diana 17 emyaka 17 natukuba hit emu eyasooka akayimba ndoza kano kayimba ka onsanula baby boy onsanula ndoza kayimba kumukajukira bulungi kali kamanyi nyonyo mu gwanga wane Uganda munange yali hit ye eyasooka
Obadde okimanyi nti Spice Diana ono munange yaliko rap owamanyi? Obadde okimanyi? Nja kuba byonna nga mbikutuusako wano ku The Buzz UG. Kasooke mbumulemu katono bwe nkomawo nja kubanga nkubulira lwaki yava ku kintu ky'okurapinga ono mwana muwala Spice Diana. Kale tukyagenda maaso n'okutegeera biki ebikwata ku mwana muwala Spice Diana, muyimbi waffe wano e Uganda, oyo omu ku bayimbi abanyirira nnyo. Ali ku nakyo munange takozesa kizigo nedda ali ku nakyo yoyo mwana muwala Spice Diana. Wabula bw'obanga tonaba ku subscribinga, yes subscribinga, tubenga tutambula wamu wano ku The Buzz UG. Yes, nakugambye nti ono mwana muwala Spice Diana yaliko rapa owamanyi nnyo. Yaliko rapa, yali ayagala kubeera Nicki Minaj naye nga mami yamugamba nedda ebya rap tojja bisobola, you're very bad, gezaako style endala. Kati nabanga kyusaamu munange nabira natandika ebintu by'okuyimba yoyo mwana muwala Spice Diana. Njagala kugamba nti Dr. Fizzo ye yakola oluyimba lwe olwasooka lwe bayita onsaanula, ye yasooka kulukola munange Dr. Fizzo amwagala nnyo. Yes, Spice Diana actually has been in a number of record labels. She has been in a Twinkle Star, she has been in a Humble Management before she went solo. Yoyo mwana muwala Spice Diana mwaka 2016 munange mwana muwala ono Spice Diana ya organizing awards ezizenga ye nagamba nti ngenda ku organizing awards zange, I award my people, my team Spice Diana. Era zabawo munange abana yabawa award nagamba nti mwebale kunsupportinga, mwebale kunjagala. Ate she's the only artist eya performing kwezo awards. Actually in that award ceremony she's the only artist. Yes, mwana muwala Spice Diana, I've never seen it before. Sikiwulirangako in another country obaone wano Uganda bade sikiwulirangako, naye nga Spice Diana munange she organized her own awards omwaka gwali 2016 wano Uganda. Tukyagenda maaso, of course omwaka 2015 munange njagala kugamba nti Spice Diana bamuwa award eya best female breakthrough mu awards zirizo manyinga High People Music Awards. Ngabo chimanyi bulungi nti wano e Uganda awards abantu zebakyatwala serious za High People Music Awards. Actually they sent it's the most credible, you know, music awards wano e Uganda. Yeso kati munange Spice Diana mwaka 2015 yafuna yo best female breakthrough artist. Omwaka 2017 kano ka Spice kafe munange polisi akakuba kiboko wali kali kagenze wali ku Kampala capital city, of course carnival kakagenze yo ku performing munange naye nga polisi akakuba kiboko nga kabuza mungubira kibanange nsi sina chengoze, you know, I am just an artist, lwachi munguba. Naye nga munange ngabo omanyi rumors nga zigamba nti munange Spice Diana aina kayimba kaine ngeri je kogera ku polisi nga kagamba nti lwachi mubonyabonya abanasi bana Uganda, lwachi mubabonyabonya, lwachi mtemubeera very patriotic, lwachi mukuba abantu. So kati ndoza munange polisi yakanyigira nekakuba kiboko ngabo kalaba mu kifaananyi nga kali ku kitanda munange yakakuba ebya serious nekabanga kakaba nnyo munange ka Spice cafe. Wabula munange nesawa zino polisi tevangayo netubulira kiki ekyakubisa mwana mwalo ono Spice Diana. Obabuze sawa zino bajja kugamba tukyali mu investigations, tukyanonyereza omusango gwali 2017 naye paka kati bakyanonyereza ye polisi yaffe eye Uganda. Omwaka 2018 munange Spice Diana ono njagala kugamba nti yali wali ku NTV ne Farida Nakaziwe ne bamubuuza Spice Diana wasomako? Nagamba munange nasoma primary, nesoma secondary, nesoma ne ku senior 6, nesoma ne ku university. Kati ne bamubuuza senior 6 wafunayo meka? Nagamba munange safuna nyingi nnyo, nafunayo eziwera ko munange, nafunayo 3 zokka. Wafunayo meka? Nafunayo 3 zokka. Egwanga neligwe eddalu munange. Social media negamba banange Uganda etandise kunyumira eyo mwana mwala Spice Diana munange. Nakola yakayimba ke bayita 32 munange. Ante abantu bona bali ba criticizing Spice Diana ku senior 6 omuntu ina okubanga oina 20 points kati gufuna yo otya 32 points. Abantu ne ba criticizing nga bagamba
Spice Diana is very fake. Spice Diana omutwe gwe tegukola bulungi. Spice Diana ono munange atulimba nti yasomako abantu nga bacriticizing munange yes Spice Diana nakola yakayimba ke bayita 32. Hey, yakakola ne Wizo Manizo wali. Akayimba nga kalungi nnyo. Nakolayo nakayimba nakolayo studio actually gye bayita 32 records. So chobola bangugamba munange nti oplaninga ne Katonda nga planinga. Maybe you never know singate yagenda wali ku NTV nagamba nti yafunayo 32. Ebyo bintu byonna tiyandi bikoze. Tiyandifunyeyo hit. Tiyandifunyeyo yo studio jaita 32 oba kitegeera. I have been at 32 records man. It's very very good, very beautiful. Yes, yoyo mwana mwala Spice Diana. Wabula tukyagenda maaso n'okutegeera biki ebikwata kono mwana mwala Spice Diana. Omwaka 2019, yes, rumors zatandika kusaturating out ku social media nga zisuggesting anti Spice Diana is dating her manager, osobola muita manager Roger. Yes, of course Spice Diana yavayo nagamba nedda nze sisobola kudatinga manager wange. First of all, I know mukazi waka, ate nze sisobola kudatinga omusajja I know mukazi ewaka. Nesawa zino ezo rumors by the way zikyaliwo, naye nga Spice Diana gamba nti ye akyali single, ate nti ebintu ebyoku ebyokudatinga manager Roger tabiriimo. Okitegeera tabirimu. She's still single at the moment. Wabula byonna tujja kubanga tubigoberera very one of the buzz UG, and actually very very recently Spice Diana yavayo nagamba nti ayagala wedding ye ebere ya kabinyo, ebere like a festival. Abantu ne batandika kwebuuza ono mwana mwala ayagala tukube empaga very soon oba. Wabula munange byonna tubigoberera wano ku the buzz UG. Kyoyina okukola subscribing so that you don't miss on anything. You can even tell your friends to subscribe right on this channel, man. We call it the Buzz UG. Amanya babitafula webale nnyo webalire ddala.